Mzembo wa Mike wa Mala mzina mulira ku Ssaabasajja Kabaka Sazali lino olwaleero ntongozza emipiira gy'amagombolola Sazali guli wakati wa Mumyuka Bugaya ne Ssaabawali era nga okwogerera tukolera amawulire gano ssaawa zino tiimu zirina goolo n'olwekyo twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okulengera ewala n'asiima empaka zino ez'amagombolola zigenda kutuyamba okwetookeerateekera emipiira gy'amasaza kubanga abasambi bano bennyini okukozesa okugenda okulonda abo abagenda okutuyambako mu mpaka z'amasaza ag'omulundi. Emipiira gino tugenda kutambula bwe gityo nga buli wiikendi tusamba omupiira gumu olw'ensonga nti tulina eggombolola 5 ezikola essaza lino n'olwekyo eggombolola zino tuziwadde obudde obumala okweteekateeka kubanga kimala eggombolola okweteekateeka ng'era tusuubira omupiira ogw'akamalirizo tujja kugusamba ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokuna mu mwaka guno gwennyini ng'era lwe lunaku olwa kalenda ya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka emipiira gino negiteekwa okukomekkereza. Nze Sebwira Saddam wadde kamisona w'omupiira ogw'amagombolola mu ssaza ly'e Buvuma. Bugaya bw'ebadde ezannya ne ttiimu ya Bwema. Omupiira guno guwedde goolo 2 Bugaya, goolo 1 eya Bwema. Twebaza enteekateeka y'obukulembeze bw'essaza okukumaakuma amagombolola gonna okusobola okujjumbira enteekateeka eno, era twebaza abatendesi ba ttiimu zonna olw'okuteekateeka ttiimu zaabwe okuwa omupiira omulungi. Tukwongera okukubiriza abakulembeze magombolola gonna agasigaddeyo 3 agatannazannya okukumaakuma n'okuwandiisa abazannyi okulaba nga tugoberera ebisaanyizo ebyasibwawo minisitule okulaba nga empaka zino zitambula bulungi. Mwebale nnyo Ssaabasajja. Nze Magumba Mohamed, kapiteni w'ettiimu ya Ssaabawali Bwema. Okutwalizaamu tetukoze bubi okusinziira ku ttiimu yaffe nga bwebadde kubanga training twagitandika leeti naye ttiimu yange tekoze bubi. Newankubadde yadde bampangudde naye nsuubira nti empiira egiddako ngenda kukola bulungi kubanga ensobi zange zinkubisiza nzitegeera. Nkoze amannya Samud William, ttiimu yange Bugaya mumyuka nebaza Ssaabasajja Kabaka okuteerawo emipiira gino naffe alumulyala okulabikako ku mipiira tusobole okweyongerayo ku mutendera oguddako. Nebaza ne ttiimu yange ne bamanajazi okukumaakuma abasambi okubayita okusamba emipiira gya Ssaabasajja Kabaka. Erinnya Kaga Daniel Osuma, kooki Bugaya mu ggombolola lya Bugaya mu mumyuka. Nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okubanga naffe yateerawo emipiira nga gino, nange Kaga okubanga nsobola okwokinga ttiimu ey'eggombolola mbe nga ndabikirako mu kamera mbeeko ku BBS nga nange ntunuddeko abantu nga njogera gye bali. Neyanza nnyo neyanze wabula ngenda kwogera ku mupiira nti amatiimu ng'egabadde teriyo ttiimu eraze empisa mbi mu kisaawe lwa nsonga nti amagombolola gano engeri gye gali mu disitulikiti emu
oba musaze erimu ensonga lwaki abazanyi beeyisizza batyo nenyongera okubiriza ttiimu endala ezinajja okuzannya nti nazo zeeyisenga ttiimu ezibadde mu kisaawe 2 ezibadde. Mwebalinye mwebalinye.